ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso. Nayenga sinava mu ggwanga nkyali mu struggle nyizo okuba ndi majega ku ttaka. Nyizo okuba ndi majega ku ttaka. Wagenzeyo kubeera majega ku ttaka eri wange. Otegeeza kyekyo. Ekyo kati kiveeko naye. Ekya Bebe Cool kino tokirambuludde bulungi. Bebe Cool? Bebe Cool bamuwa ssente. N'akola ebibye, alinawo ekiyimba kye, n'azirya talina gwe yawa ssente. Kati mwe mwayimbira bwereere Namboole ne Kololo. Yatugamba tunoonye yatutwala. Era yatutwala ajja tusasula. Yali ani? Sebo. Kakala. Abantu bonna abadduka ku Bobi Wine simanyi lwaki batuuka ne babeera mu kaseera awo nga beemagaza bwemagaza. Njuba Jamiru yatuuse n'okugamba nti ye ku lisiti teyaliiko nga muyimbi, yali agenzeyo nga munnamawulire olw'ensonga n'ekirala after all buli agende Namboole kavalinga asasulwa n'ensonga manyi nti buli muntu agende Kolobe Namboole manyi nti kamubemu abamawulire musasulwa kituufu okimanyi nti ngwa mukoeri abamawulire naye anti kati kubanga nawe olina okucommunicatinga nabo nsobola okuvayo n'ennyimba byenda bye Namboole oba byenda bye Kololo naye lisi gye mwalaba bayinza okuba bateekayo abagende Namboole kuliko n'abamawulire naye ku lisiti eyo already yali eri approved by Secretary General wa NRA ate nga kuliko ne stamp yako ne signature ate Bebe Cool yagiteekayo ng'alaga nti bano abagenda okukozesa kati atajja ate kugamba nti ate eyabayita yaba abasasula lisiti omanyi nti zaali bbiri naye ate Bebe Cool gye yapostera ku social media ye nalabako erinnya lyo kati waliwo ate taliiko linnya lyange weeziri awo Bebe Cool ayogerwako mu nsonga eno mu ggwanga lya Uganda talimu, ali mu kibuga Lagos, ali mu Nigeria. Abula okusinziira ku Njuba Jamiru agamba nti ye nga ye omuntu si wa NRM era bingi bye yayize era na aboneredde. Kati tubuli yagenda Namboole nti ate yali wa movement. Baaliyo balinamu abamawulire mwaliyo. Ndesaaliyo. Tewaliyo. Era wasindikayo omulala. Asakira Simba. Yali wa movement. So, tagala mu nkotinge ate Njuba yagenze mu NRM. Nalizo kubona labikirayo. Nalabikirayo Namboole. Naye kimpa kyakuyiga kati kyakuyiga kiwafunye tekitegeeza nti buli akyamyewo aba agenze nga wenaale kati kambuuze Mwami Jamiru nga oli mu kwejjusa ekyakutwala Namboole ne Kololo sejjusa kubanga nze ndi musiraamu naye osobola okunsanga ne mu bbaala osobola okumanya ebiriyo n'enzira n'ennyimba kyejjusa yadde tewafunamu abasafunamu nesi kyejjusa oba neshozi tuzitereka nezisala kati kino wakitutenga kusala bwatyo Njuba Jamiru nga wakugambye nti ye Kololo manya Namboole yagenzeeyo mpozi nga munnamawulire yakozeeyo mpozi sife gye tuyita ripooti wano n'atutegeeza kusinziira ku kunoonyereza kwe n'agamba nti okusinziira ku byazudde omukulu Moses Sali Bebe Cool mu NRM taliyo nga muwagizi oba omwagazi wa President Museveni wabula ye aliyo nga mukozi wa nsimbi era Bobi Wine yeetegeke essaawa yonna Bebe Cool yandisala nadda mu People Power singa akasente gye kabeera abawuliriza b'empologoma y'eddembe Bebe Cool nga Bebe Cool ng'omuntu akuze ng'omuntu bye bakola ebyo byonna ate si Bebe Cool yekka kuba nawe wenyini osobola okukolaganya ekivumaganya maneja wa Simba okitegeera wenzijja ku Simba kakalamu n'onsindiikiriza obeera tomanyi kyennaeyo kati obeera ovumaganya radio ne maneja oba ne cabinet kati weesanga ng'olunsi Bebe Cool naye avumaganya muzeeyi ng'ate waliyo nena abataganya so omuntu yenna ajja ng'alina kyayagala kiyitaga mbeera mu struggle omuleka najja n'owuliza kyakola ki kyayogera n'osengejja n'ogamba awo n'otabika walabika mutuufu naali bwati naye Bebe Cool ng'omuntu eri taliyo nga muwagizi era mugume Bebe Cool taliyo nga muwagizi mwenaalemu aliyo nga mukozi wa ssente era Bobi Wine agume Bebe akomawo senkubuuza nakugambe nze nagenze
aya okusinziira kw'omu ku bapromota betukkiriza nti ensonga zino ez'okuluma abantu yazitegerako bulungi nnyo era nga yali mugundu nnyo yali mu makati mu nsonga eyo omukulu amanyiddwa nga Balamu yagambye nti abakulu bano mbasasiddeko nnyo okulumwa nange sasidde nnyo bakwano bange abakoseddwa abafunye ekizibu ekyo abakoze ne bataba wasente zaabwe ibi enze kyemanyi nti omukulu yasasuka era kwaba abayimbi kuliko omuyimbi omu gwe bakwasa ensonga ezo yali azikwasaganyiza so ndowooza balina kwekubira nduulu mu kakiiko akategesi ebyekubira enduulu ne bakola kine bayambi basagala kuyingira mu bintu ebyo kubanga byali byabayimbi ku bayimbi alimu kutula tenti setula mizindaalo kulonda ensaniya z'abantu ze bali babiggeko piraawo tetwali omulimu gwange naye nga mu nkola eyaffe mu NRM omuntu wakola bine bw'oba asasula kinyona nalabye mwana edduga nga akaaba ono ye wolokoso mu weekend taxi tugamba okyali ku 97 kasasa tufe mu mwefa radio simba empologoma enungi ey'eddembe kale ne tweyongerayo ebyo byonna bigenza okubaawo mpozi ng'era ne wiiki ewedde twalinako wano mpozi bannamawulire abasaka aga entertainment nga bagamba bali bannaabwe abajenero babalyako akantu nabo baagala bagende basisinkane omukulu Sevo aka Mwami Museveni bamusisinkana ate si bamukoleko kasitoole naye nga bakyafunamu obuzibu olwa maneja w'omuyimbi muyite Balamu okubeera mpozi ng'alinga abasindiikiriza abalemesa tabawa appointment ntuufu wabula twamutuukiridde Balamu n'agamba sikiinaako buzibu bwe baba baagala kulaba muyimbi bajja mulaba baba baagala kulaba President Museveni bayite mu mitendera emituufu bagende bamusisinkana naye takiinaako buzibu ndi muwagizi wa president era nange bankubirako nga babiŋŋamba ne mbagamba kati basale abateremu obwangu basobole okuyitawo kubanga abavubuka abo tebaira nyango n'abayimbi bonna babeera n'abayimbi bonna basula bweru ndowooza kyandala ekirungi banaaba omukulu afunyemu akadde n'abasinkano banaabawaka akadde n'abalala kubanga nabo bazzukulu ng'abazzulu abalala so nze nkiwagira nnyo babasaasire bamufune bamulabe yesu omuyimbi waabwe mukwano gwabwe jjajja waabwe so nze sikirabamu problem tekiri mu sitaani kubanga tebeekalakasiga nti bookeza bipiira Balamu akyagira bagendula bosevo babagendula basevo kati togamba bagala kulaba muyimbi si president kati bagala kulaba muyimbi bagambye bafune promote omubaka vuma baani ajja nsasule era ajja abayimbi baba bagala kito naye nga baba bagala kwogera ku nsonga za ggwanga za kwekulaakulanya z'abavubuka kati abo balina kuba nga banoonya president wa Uganda kati baba banoonya president wa Uganda then ekyo kirungi bakole bayite mu makubo amatuufu bawandike eppaluwa bagiwanikire DPS NPPS abafunira appointment leti bakole ensonga zaabwe bazanjuluze bakubane mukama waffe ekiriwo tebaita mumakubo gamatuufu agappaluwa n'ekitambula byonna nakati awo naffe tebatusobola ogamba nekatuseeseemu era osobola kuseesaamu ate kulaba muyimbi waba omuyimbi oba tomusasudde kati empololando oba tomusasudde ayinza okujja nakulaba kozi nga bamusanze ku sso ng'akola kubanga abayimbi abalala bonna tebabanoonya tebakete bamusanze eri owuwe makage ng'ali mu mpuku akola studio ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso